Omusajja omwongedde ssente asinga ne mukama we Headmaster ssente ovula bulungi asobola okutwala banna aba artist mu kantiini n'abaliisa. Do you think policy yali fair okulaba nga improvinga sciences? Neyanziza mukulu moderator mukulu Kalema. Ekisookera ddala nga sinabaako nekyenjogera njagadde tubeeko nekyetuyiga. Bwe tujja mu studio nga muno twogere ebintu ebiyamba abantu bafe abawansi. Nze ndi NRM seegaana naye ate okwogera amazima nago tegakola kigangaana. Ffe nga bye twogera wano bye biyinza okuyambawo gavumenti okwetereeza. Ku lw'ensonga nti tulina ekizibu ky'aba member of parliament omululu gwe balina batumiza gavumenti eno ebintu bingi. Baba n'endowooza nga nnungi n'ate gavumenti olubatunuzaamu ssente ng'olowooza poliisi eyo bw'ebanga yali nnambulukufu lwaki ate bamala ne babribinga ba member of parliament okuba nga bakiyisa mu parliament bwe kiba nga kituufu nga kinayamba abantu. Njagadde nnyo mukulu wa Jampa abadde straight nate otuuse ku muganda wange muzuku n'alowooza nti kati tuli mu kalulu neerabira nti ate kati eno project yanjawulo kweri wakati mu mukulu ono ne bw'oyagala omuze nti asome sciences tasobola kuzisoma naye ate bw'abanga ayitema ettaka abiikako aba ate atema ettaka abiika ku mwana we. Bino ebintu kye kyabadde agamba badde kyakajja kiruddewo era kyaleetera n'omukyalo omu member of parliament Konina Kayenze obuzibu ne president ekintu ekyo dda yakonvinsinze gundi cabinet ye akonvinsinze speaker naye ono agamba no bwe twatwongere bonna mulundi gumu dani okulondako kigenda kunafuya bana abaki bana abalala. Kitegeeza kyali kirina kudda mabega bakirivisinge buki bulungi balyoke bakireete nga kitegeregese. Kufa abali wano ani alinako science teacher nga ali government nze mbalina naye ku lunaku lwa result se tuzuula nti baperforminze bubi kiki nasooka okuzuula abantu bano babawa ssente naye era si bamativu ne ssente ze babongera babeera ku government n'ajja mu private obudde obungi n'abuwa private ali n'awa gavumenti obudde butono nnyo. Kakitegeeza ne Headmaster bennyine abalinga ba immediate supervisors tebayambye waliwo omukyala asomesa sciences kumbala esesi n'asomesaako ku private emu gyesinza kwogera naye abeera n'obudde butono nnyo ku mbaala esesi n'ajja n'ekyemisana akiriira eno wa ku private naye lumu kigambwa Headmaster amubuuzaako nti kiki kootuwa obudde butono agamba nange nina ebizibu byange ng'omuntu bakwongera omusaala ebizibu byo ng'omuntu kwe kudduka eno mu private ogiwa obudde bungi. Ekyokubiri ani wano abeerako n'abasomesa abo aba-applying to become government teachers bali bakozeeko interview zokka ne bayitawo babribinga bagulirira bugulirizi okubayisaawo kati omuntu agenda agaata kyeyagulirira n'omusaala gwafuna n'alaba nga gujja kuvaayo ddi. Nze nina ebintu bingi byendaba nosanga omuntu ali kufuna nti ajja kufuna obukadde 3 oba 2.5 agamba wano wetabawo $2,000,000 sikuyisaawo munagya n'atunda ekintu ki oba n'atunda ekintu ky'effamire nga maja kuzzaawo kati kitegeeza obudde bw'abeera nabwo buba butono screening eyo nayo mbi. So badde nze ngamba ki nze ndagu nayogedde naye jjo era wa sciences naye ng'alina amasomero aga alina lya gavumenti limu ne private bill naye yangambye nti gavumenti yeetaaga okubawa obudde bwa myaka ng'egi 3 okubanga batereera
nolabira nga omuzannyo guli mu kintu kino gavumenti yeyini yeyina okuvaayo eddemu escreening buto oba esupervise. Toyinza kuddira omusomesa abe ng'afuna omusaala okusinga HM headmaster n'asupervising atyo ono tasobola. So kati gavumenti yaffe eringa ebeera ne budget y'enjawulo ku nsonga yaayo neyagala bagiyisirizeewo. Kati tugambe nti kiringa gwe oli wano oli manager naye ng'ate weekuba enjawulo bizinesi yasigire netambula eti. Kati gavumenti okwekuba enjawulo kyekireese obuzibu n'omuntu n'akola byayagala ng'amanyi nze bankolako bukoleza accountability ate oba teri ansupervisinga. Gwe weebuuze lwaki gavumenti bafeyirinze ate egundi private schools neziperforminga bulungi mu sciences. Twebuuze ekintu ekyo nnyo ate tukyuseeko nnyo ebirowoozo. N'ekirala tuyinza kugamba nti otereeze university nga wansi eno weerabiddeyo. Mukulu wa Lyampa kyayogeddeko nakyogerako dda. Bagamba tuyinza tandikira sciences mu secondary. Ate ng'okumanya nti no basomesa omanyira mu senior 4 ne senior 6. Okumanya nti no bakola ki basomesa bulungi. Olabya ku result season. Kati kitegeeza gavumenti erina okuvaayo bw'eba ezimba ekintu kya sciences tukitandikire mu even kubanga kati amasomero ga private kati aga gavumenti aga primary zi North Road na Buyonga zeki balina nasale. Tutandikirawo okuteeka abaana mu kintu ekyo kya sciences bakyagale omwana ave wansi ng'amanyi kye bayita sciences. Naye toyinza kuleeta kintu okitandikire waggulu gwoba obala ki. So kati weakness ya government weakness tugiyise ku government okubanga government teya levisinga kintu kino bulungi naye yakiyita buleesi for accountability mu system yaabwe. Mukulu Sam kwata muzindalo kyala munana katonyeze musigire FM honorable biza abasajja bebukonde andi neiba naye wana bweya abena bweya nabo bagenda ne basoma tebakola lozi balonda wano balonda mu bakansalas betulina mu mbale is among those councillors who are brave nti waba ayogera ekintu owulira nga alina ekintu kyali ate ayogera ekintu ng'alumirwa abantu ba wansi tebakola lozi actually bamwongere bamwongere where credit is I give credit mbade ne Mangobe emyaka ayino Mangobe bamwongere nafe tuja oyo wefudizi nafe tuja ayamba weni yarem kirana mulana katonyeze mu CFM kwetuli